Omuyimbi Raila Kayondo asazeewo agende Canada Uganda egaanye akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo omusumba Rosias Bugingo ne mukyala we Susan Makula wamma byonna babyekoze mu kyaki era nga zendiga zasobeddwa akatambi weekali maaso awo omuyimbi Maureen Nantume mweyina maaso awo Calvin Kayanja atabukidde King Saha Bajjo naye avuddeyo ku nsonga za ragadi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oba oli Uganda oba oli bweru naye nga gonoonyeza emirimu mukwano nga togiraba mukubireko ennamba y'essimu eri awo era nga gwe alina business jangu tulange ffenna tubage tukuba abantu business nawe ate okijjemu enjawulo munange tutandise leero nno n'essaalo manyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera yeyagala Mukama Katondawo naye akutereereza ebyoyagala so katusooke tusabeko twewombeeko endowooza oba ate oluvannyuma tweyongereyo n'amawulire gaffe era ng'agenda otuwa ekisaala ye mukyala Gabi Ntaate ewuno nayimba nnyimba zabiri nti sitaani buli wanaakutunuuliranga n'alowooza okweyimbamu agamba do I have the energy to do this today ono omwana nga akooya kikusabira obeere may you become the person that makes the forces of unrighteousness uncomfortable, that you unsettle them buli we balowooza nti kale leero tulumbe gundi mitima gibakuba bakabanage. Do we even have it in us today to go head to head with this one? Ngolusi bagamba you know what, katugende kubala luno tetugenda musobola because of the power and grace that is upon your life. Amiina omanyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera ne bannange ebintu bino ye Mukama akyusa ate alabisoono omukyala nga akyakola ne Precious Lemi wali ku Spark TV nga bali bulala munange sigenda kurisa era nga nkubuze butereevu paka wano waliwo omwami alina omulimu gwakola ogwo gwakulangira abantu oba ng'olina omuntu gweyagala yakunyiizizza yakuvuma eyagadde bbaawo oba yakubbye oba yakola ekibi omutuukirira butuukirizi ye n'alyoka kukolerako omulimu era nga ku luno yetandikidde ku mukyala Aisha yabba omusajja wa munne Aisha afumba emmere banange oba guno omulimu gwe bayita batya oba gwe bayita ogw'okuwakula entalo oba abakyala b'omu kitundu muno nze bampita mukalakasanga puroguramu yange nkola kwatulira muntu olunaku lwaleero bansibise mu kitundu muno mulimu omukyala gwe tuzze okwatulira olunaku lwaleero mukyala gwe oli mufumbo olina bbaawo naye omusajja gw'olina wamubba ku mukwano gwo muliko muli bizi omuloga takwinako buzibu naye ng'omuloga andeese n'aŋŋamba gweyimirira awo bw'anaatava ku musajja wange nja kuwa ekifaananyi ky'okitimbe mu kkuba abantu bamutegeere mukyala gwe ng'olina obbawo omukazi gwagala gwe bayita Aisha omukazi gwegalira omusajja bamuyita Aisha agambye muviire ku musajja muviire ku bbaawo akwoye okumulogera obwereere omuloze Aisha weetegedde Aisha weemanyi va ku musajja wa munno Aisha va ku musajja wa munno omukyala ngambye nti akooye okumulogera ng'obwereere omuloze oloze abaana be oloze famire ye yonna Aisha ng'otunda emmere Aisha ngenda kufiirako Aisha ngenda kufiirako temulowooza nti ate ali wano nze mbagambye ali mu kitundu wa Aisha yabba bba wa muwala nze nkugambye gwe tombuuza bingi mukadde ye yeetegedde ayina omusajja gw'ayagala yamubbiddeko yabbye omusajja wa munne anti oli aŋŋambye nti mwatulire bw'ataava ku musajja wange nja kukola ekisingawo byebyo byange munzigyemu kamera mbudde makinge ku booda awo nno we tutuuse ba sweet ati n'emirimu gy'e Uganda naye nga bannaye guno mulimu ki guno so gwe bayita ogw'okuwakula entalo naye nga Aisha munnange yonna gy'oli omusajja gw'oliko mufumbo muleke munnange lekaddeyo mu maka ge ne bannange
kati bakuswaza misana ng'ensi yonna eraba. Ate nno yagendedde ddala wali wennyini waafumbira emmere Aisha oyo nno bannange ndowooza kiyasuzeeko yasuze yenna anyiize nga yenna tasalekako omusale kale bwe tweyongerayo munnange ne Ruth Kalibbala ne banange ono omukyala takaddiwa ono omukyala buli kadde abeera nga kawala kato ate ng'alina abaana abakulu nabawedde emirimu naye maama oba biki byakozesa oba musajja yamuwa emirembe oba ye nga ye kugamba yeyeewa emirembe bannange byokutabula byakozesa naye ndowooza yeetaagisaako okubuuzibwako kubanga bannange abantu bazze bakaddiye bamulesewo nga yeekulaga akyali kawala kato munnange sigenda kulwisa bwe tweyongerayo n'omubaka Honorable Shamim Malembe munnange no twongere omuteeka mu ssaala mulwadde embeera gy'alimu tesanyusaamu yadde n'akamu so munnange n'ebyomugenzi Honorable Segirinya ebyo bwe byasooka mulwadde ate leero biki awolokoseemu enkya bamuzizzaayo munnange naawe so bambi noono twongere ate omubaka waffe omulungi omwagalwa ennyo twongere okumuteeka mu ssaala mukama amusuusa agolole omukono gwe oguwonya ataddemu akakalabya emirimu gye munnange sigenda kulwisa era nkubuuze butereevu bwe swi paka wa Leila Kayondo ono nno munnange senga asidi oba TikTok yabireese aga munnange ono ye yakyomye edda yavuddemu dda mu Uganda yagambye ekimala kimala Uganda ekonomi eyikiriza okwewaniikiriza nze njisuddeyo by'okuyimba baayi munnange Uganda weeraba kangende Canada ate ntandike ekyeyo era wenjogeera munnange ali Canada ngenda kubanga senga mubatuusaako mu maaso wano munnange nammwe ate musobole okumwerabirako si byange wabula bya senga bannange oluntu luno baddiyale Leila Kayondo abagambye mbuno anaasembayo Uganda ajjeko ettaala naye ye akitadde serebu ng'oli eyo naye ng'okuyimba kwali kwakulemanga Leila Kayondo ng'osuubirayo future mu Uganda. Leila Kayondo akugambye genda ku embassy ye Canada ofune visa nga ye ojje waneeno baddiyale Leila Kayondo yatuuse yatwegaseeko ku bantu abeeganye Uganda ngamba Saira Musiikazi ali wane Canada Vancouver yatuukidde ew'omwana mulenzi simanyi oba bbaawe oba muganda we oba anko we but what I know yarichingidde ew'omwami atali wa luganda lwe. Whatever is happening there I have no idea naye nga bamututte already n'akatanda akasheruta yakafunye mukiwulidde ekintu ekyo katambuze okwongereyo mugamba abayimbi abalala abatakyalina nnyimba ngamba nga manya Anita the Diva manya Sara Zawedde manya abaabo era abo abayimba ne bigaana mu bagambe embuno mwanguwe abatakyalina hiti bw'atyo munnange omuyimbi Leila Kayondo oba wa Mbuga yasazeewo n'agamba owange ekimala kimala ow'ebbango otamwemuukiriza teweebikka Uganda wamwe weewaawo bayibayi n'asalawo ate agende munnange akole ayiye kasente obulamu ate buddemu butambule nga we yabubala ebyokuyimba yawummuzizzaawo yabirekedde bano abalala ndooza abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Bwenkuzaako eno ew'omusumba Rosias Bugingo olunaku olw'ejjo ku Sunday saaviisi eno yeegattiddwako omuyimbi Maureen Nantume era wamanaja n'abakuba omuziki n'ayimba obuyimba obutendereza Mukama kw'otadde n'obwalaavu kati waliwo akayimba ke yayimbye kirooto kyange yeggwe akayimba kagenda bwe katyo munnange Pastor Bugingo n'akyamuukirira n'agamba Susan Makula sweet ati mukwano baby munnange biki sooka ojje wano bannange kyabadde ku kyaki ne balyoka beenyigaawo ne bakola omukwano nga n'endiga ziraba na era olwama Susan Makula nkwegayiridde jangu weereza akayimba ku bwereere goma ky'olimba tukyawe otukyayira bwereere twogerere oyogerera bwereere naye naavu mu kyaki bagigaana Omusumba Rosias Bugingo ne Susan Makula bongedde okulumya endiga zonna ezitalina babeezi eziwoza mbuuza endisingo ekyabadde mu kyaki naye nga omuyimbi Maureen Nantume ye yabadde wamma omukwano ne gubeeraawo munnange endiga zaagambye nedda pasita ekimala kimala munnange naawe olimba ebintu by'omukwano ebyo tebirina kubeera mu kyaki birina kubeera eyo kale endiga ezimu zaanyiize ate munnange endiga ezimu nezisanyuka ne zigamba yoyo pasita waffe omanyi waliwo olunaku kati wayisewo emyezi giringa ng'etaano Pastor Bugingo yagamba buli omu yazze n'omubeezi we ajje ne batandika ne beenyiga squeeze ku kyaki okukola bakukananira nti ekyali awo naye nga bwe tweyongerayo ku nsonga za Haji Mwizera munnange olunaku olwaleero azzeyo mu kooti naye nga bambi alabika bulungi jjukira abaamugamba buli mwezi alina okuddangayo ennaku z'omwezi nga 27 leero zibadde 27 n'ekyentegeddeko mbu mulwadde okuva we yava mu kkomera munnange eggumba ly'omugongo buli eyawuzaamu era buli kadde abeera mu ddwaliro kyokka ye fulufiga talabiseeko munnange omukyalo omuto oba engeri gye yafunye olubuto kati lumutawaanyaamuko bigambo nange mbijjeeyo munnange sigenda kulwisa era nga nkubuze buteerevu paka ate wa general Ragadi ono nno tumanyi bulungi nnyo nti abadde alinayo show awo ku Serena Hotel weewaawo tebyagenze bulungi abantu bazze abamwagala kati maaso wano nina omwami Bajjo ng'agamba nti nedda gwe wenna yaloga omwami ono munnange akusaba kendeeza obulogo bususse oyinza otya okuloga legenti bwatyo mazima bw'abantu ne babula okujja ku show ye kale ngenda kubaga akatambi nga batuusaako mu maaso wano wamma ati namu omusajja gwe yaloga Ragadi nyamba bakoleza akantu kano omusajja musonyiwe talina buzibu jjajja ddaani naye buli show gy'akola tebabba bantu n'ab'emyalemu ne babula kati Ragadi bulijjo owagira bikyeru emyalemu nga yasobola okuwagira osigeze Ragadi n'emyalemu temwagala kyokka ye mukama waffe wa NCF National Culture Forum naye n'emyalemu nebula mama nabale tebadde abo era kantwala okuwoninga liro paso li mutabanyi wange kapandike na wange liro paso manyi how much I love you liro paso kana kwa video yagaba kusali bakakuweereza liro paso kana kwa video yagaba bakakuweereza liro paso tochamoka nakulabye jongo yimbe ku mukolo gwa Namyalo kasoke tangaza n'abasoga bana abantu bakufaako bogeze kuyimba wa Namyalo tebakufaako bolidde sente za Museveni naye ekibaluma kumala kulya Ssenojja n'obavuma nale kati liro paso ali amugambi agende ku internet atandika okujjonkera abantu okuyomba yavumye abantu liro paso ali amujonkedde kankobuuze liro paso ali amutumye ajje ku internet atandika oyomba n'abantu oyo omwana amanye ennaku ye gye yava amazima yava wala mu Katonda mu ggulu ekikulu si kuyomba na Kyagulanyi tegeera bintu ki Kyagulanyi byakiikirira buli muntu alumba Kyagulanyi ntegeera nti olumba abantu bali bakiikirira Bobi Wine nga ye Bobi Wine talina makulu nkiga Bobi Wine nga Bobi Wine talina ki naye ate ayogera ku bizibu ebiruma abantu bali ababonaabona liro paso bw'ogenda mu NRM oba n'ogende wa Namyalo genda olye ssente zo sigala ng'oyogera ekituufu ku bantu Katonda lwe yataddewo lwaki busimanya abanumpu temwapositinga ani yagamba nti Kyagulanyi gwapositinga yafuna abantu wakola enkudi n'ofuna abantu emitwalo mu kitundu nga Kyagulanyi takupositinze gwe tokolera Kyagulanyi obuzibu abantu bwe tuyina bakola Kyagulanyi kubawaana Kyagulanyi si ye struggle Kyagulanyi si yalagira abantu ekyokukola
abantu bano bategeera Kisakala Seka yali alagira abantu ekyokukola bandijjudde wa Kabako bandijjudde wa Bigayi naye abantu bano bategeera bw'atyo munnange omukulu Bajjo yena kati akyewuunya kubanga ye ndowooza abadde amanyi kino Serena yonna egenda kujjula abantu munnange buli omu abeerako n'abantu be abamwagala oba 10 beebo nga bazze lwa bulungi naye maama yamuloga amuyamba akendeezeemu eddogoddyo ayinza okuba nga kuolo yasula tanaabye bannange naye nga byebyo mu kiseera kyekimu muyina maaso wano ng'era bafaani baganya okugula ekifaananyi kye akibasibyeko mugula ekifaananyi ku mitwalo 5 baganye bakombye kwerimu akatambi kalina maaso wano naye nga ddala lwaki muba muzira ekifaananyi ky'omusajja ekifaananyi kibadde ku mitwalo 5 gokka naye munnange ekifaananyi ne mugaana okitwala kale byebyo ebimu munnange ebitonotono ebyabadde ku show y'omwami oba omukulu Ragadine nga abantu bagamba abantu tebaabaddeyo beebo be yafunye beebo be bantu be bafaani be bamwagala okitegedde ekintu ekyo kale bwe tweyongerayo ewa King Saha munnange Kalfini Kayanja ye akyalemezezaamu ku King Saha bingi byayogedde era nga wengenda omubatuusa kusigenda kumulaba mu kamwa apaana zingenda kubanga mbasibulira wano era nze kambasibule okitegedde ekintu ekyo naye nga maama asekereddawo bonna abali ku opposition bwe bajja agenda okujjukira okwebika ng'obudde bwabakeddeko dda weecakalire Manisulu olifa olaba kaki gw'oyita dikiteeta yakiriyalinga ebivvulu byo ye munange tunaakugamba kifa abali mu struggle olaba ne pulezidenti waffe Bobi Wine ebya URA ebigaanya omukulu yawandiika amabaluwa bamute ate temumujjukira ku mmotoka ya Bulletproof ebbaluwa eyalinkinga mubyerabidde omusajja omu yayimba akayimba kagenda bwe kati kibuyaga kaalitikkula ennyumba lw'olimanye ekiri munda kati akayimba nno kakyukamu ku mulembe guno era kagenda bwe kati nti olunaku lw'olikozesa ku bwongo lw'olimanya abalya munda lw'olitegeera abalya mu lulime ne mu luzise bwe kasita olikkiriza obwongo bwe okufankisoninga ebintu ojja kubirabanga nze twawukanamu because tokkiriza bwongo bwe okufankisoninga naye njagala kubuuza dikiteeta gwe mwagala okujja mu ntebe yakiriyalinga bimulemaganye nabyo mu gavumenti mumujjukire ku bbaluwa eyalinkinga eya URA n'omwana eyagita eyagirinkinga ne bamugoba nga Museveni yennyini akiriyalinga emmoroka ya Bobi Wine emisolo mubijjukira bulungi ye Bobi Wine tasobola kuvaayo kubannyonnyola ku ebyo ekyokubiri mumanyi nannyini Lugogo Cricket Oval yani Manisulu ayinza okubalaga ku booking ne payment ya Lugogo Cricket Oval ebintu bya order from above bano baana beeka bazannyira masowaani baana beeka bazannyira masowaani gwenga omusiru osamaala dikiteeta abakirize mu kisaawe kye mubuulire abantu enjiri egenda okumumaamula mu bukulembeze dikiteeta omanyi nannyini Lugogo Cricket Oval nkaze mu luzungu do you know the ownership and the management of Lugogo Cricket Oval newadege buli basiru dikiteeta akukirize okolere mu kifo kye ekyo kifo mumanyi ani nannyini kyo mumanyi ani nannyini kyo can Manisulu prove us with the payment and the booking of that place money ye enemy mie
kwa opposition ya Uganda muzannyo gwa government kwekuumira mu buyinza oliva mu byobufuzi ogenda okola ebigatta ku bulamu bwo era otegeere nti n'enkyukakyuka gy'onoonya eri mu mikono gyo. Olunaku lw'olitegeera nti opposition eyamba ku government kutambuza mirimu gyayo lwe lunaku lw'olyebuuza ebibuuzo bino wammanga nti akugamba nti ensi ebuliidinga akuyita atya mu kisaawe kya dikiteeta ng'ogenda na kumusasulira. Embwa zaabwe zoogera zikukkiriza zitya okuteekawo akatuuti okukuŋŋaanya abantu ozikonjere mu gavumenti yaazo olwo omutwe gwe gujja kuba gutandise okukola. Omuntu eyeeyita omuyeekera ne mu gavumenti embi mutegeka butya ebivvulu okuyoola mu bannayuganda ssente era nga dikiteeta akukkiriza akuwe n'obukuumi okole ebyo. Ne bantu mmwe oba temwayonka bulungi oba simanyi dikiteeta yakiri yalinga ebivvulu byammwe. Dikiteeta abakkirize mumukonjerere mu kisaawe kye. Dikiteeta abawa obukuumi mukole ssente musolooze obukadde 3 mitwalo 5 mitwalo 3 mu gavumenti ebuliidinga. Katonda wange oba nze nalya mutwe gwangege oba baaba wa mmere ki bannayuganda njimma abaana bange kubanga nze nina abantu benda banga bawumba tuutu. Wano tewali opposition situlagoli situyina ogu Dokita Kiza Besigye aliriddawa. Bana bali mbicepere bali mu bivvulu mbu bagenda kujjako Museveni mu kisaawe kye nga yabakiri yalinze ebiganye mu URA akuba essimu nti oyo mumute baana bazannyira masepiki bali mu lujja gwe goberera